Abooluganda abaagalwa, amanya n'eddoboozi ndi Reverend Father Jacinto Kibuuka okuva Namugongo Janda Mamure Prayer Center. Mbaaniriza nnyo ku lutimbe lwa WBS. Nze n'ekigambo kimu ekivudde oba kye tugenda okujjamu baluwa Pawulo omutume gye wandiikira ab'Efeezi omutwe ogw'omukaaga okuva ku lunyiriro 10 paka ku 12. Ekisembayo mubeerenga b'amaanyi mu Mukama waffe no munywezebwe obuyinza bwe n'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa ebya Katonda musobole okuziyiza obukodyo bwa Setaani, kubanga tetulwanyisa mibiri na musaayi, naye tulwanyisa abakungu n'ab'obuyinza, tulwanyisa abafuga ensi ey'ekizikiza eno, tulwanyisa emyoyo emibi egyeyo waggulu. Kale nno mukwatenga ebyokulwanyisa ebya Katonda lwe munaasobola okutala ku lunaku olw'akabi, nga mumaze okukola byonna ebisoboka musigale nga muli banywevu. Abooluganda abaagalwa, bangi tulwanyisibwa emyoyo emibi, era obusamize n'okusinza ebitali Katonda bigenze byeyongera kumpi buli wantu. Naye Mukama ng'ayita mu Peetero omutume, Pawulo omutume munsonyiweko, atuyigiriza nti tukozese ebyokulwanyisa eby'obwa Katonda okusobola okuziyiza enkwe z'omubi. Bannyabo ne bassebo, tewandivudde waka nga tolina Zabbuli gy'osomye, tewandiyingidde buliri nga tolina Zabbuli gy'osomye. Twebikke nnyo omusaayi gw'omulokozi Yesu Kristo, kubanga kyakulwanyisa ky'amaanyi era kirina obukuumi bwe kituteekako. Bangi bwe twogera ku musaayi gw'omulokozi Yesu Kristo, Mukama waffe Yesu Kristo, tebakitwala nga kikulu. Naye nze nsaba nkubuulira owooluganda, ne bw'obeera ku mulimu, omulimu gwo gusabire era gubikke musaayi. Ne bw'oba otambula, ne bw'oba ogenda kwebaka, n'abaana bo ne future yo gibikke musaayi gw'omulokozi Yesu Kristo. Kyakulwanyisa ky'amaanyi ate kya bwa Katonda. Omulabe Sitaani tasobola kiyuzaayuza, tasobola kukulwanyisa n'akuwangula ng'obisse musaayi gw'omulokozi Yesu Kristo. Tusabe. Mukama waffe Yesu Kristo, omusaayi gwe ogwayika Kalivaliyo gwe gwatununula nga bwe kyawandiikibwa, era gutukuza ne gujjawo n'ekibi. Kyenva nsaba abalaba n'abawuliriza puroguramu eno ku WBS, mulokozi waffe babikke musaayi omusaayi gwo, bataasa akabi ak'omubiri n'ak'omwoyo. Obulumbaganyi bw'omulabe Setaani, Setaani aleeta obwavu, Setaani aleeta endwadde, Setaani aleeta accident, Setaani aleeta okufa, Setaani aleeta ekidibo. Bano tabakwatengako kubanga babikiddwa musaayi gw'omulokozi Yesu Kristo. Bataasa akabi ak'omubiri n'ak'omwoyo. Bwe batyo bye bakola bikusanyusenga, bakole ebituufu byokka ate baganje mu maaso go. Tusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda waffe abawe omukisa n'ebyammwe abikuume. Katonda oyo Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Sigadde ndi Reverend Father Jacinto Kibuuka Namugongo Janda, era mbakubiriza okulaba nnyo WBS TV. TV ennungi ate eyigiriza eby'omubiri n'eby'omwoyo. Katonda waffe abakuume.